Weewaawo kaakati bannalubaale waliwo ekitundu ekyefudde ensonga ate ng'era nsonga nkulu. Mukimanyi nti omuntu yenna alina bw'ava mu bulamu bw'ensi bw'aba ng'azadde alina okulekawo amuddira mu bigere, era bw'aba tazadde kyova olaba babaziika n'olweyo gwe bayita omugumba ataazaala. Emizimu egyo giba mikambwe nnyo kubanga si muzadde, babateekerayo olweyo nti weeyeranga wekka toddanga okwera ekika oba oluggya luno. Kyova olaba bagamba nti weeyere weeyere, tolina kwera ki balala. Naye ebiseera biri enzija z'abantu zaabeerangamu abasika, ne kaakati weekiri, naye omulembe guno onoonya omusika n'omutunulako nakukwasa ennaku naye nga yasikira oluggya lwa gundi mu nnyumba ya gundi, ye yasikira oluggya olwo n'ennyumba, era nga ye taata alera banne, naye nga bw'omutunulako obula okwoza ku mmunye. Mu butuufu obusika buno bulimu emitendera ebiri. Waliwo omuntu okusikira empewo n'omuntu asikira omusaayi. Ekintu ekyo nno kisumbuwa nnyo abantu. Ebiseera ebimu omuntu asikira omusaayi si y'asikira empewo. Osikira omusaayi n'oddira gundi mu bigere kyokka ate empewo ne zikwata omuntu omulala, kubanga ggwe oli taata, bw'oba mukyala oli maama. Naye kubanga taata aba azadde, bagamba nagula ngatto kwewonya maggwa. Naye abantu ennaku zino abasikira abantu waliwo oluggya lw'osanga nga buli asikira omuntu y'afa, nga buli musika gwe bateekako bamutaddewo asikidde gundi n'amala omwaka gumu n'afa, ne bamuteekerawo omulala ayambadde ekifundiku ekyo bibeere bibi, ekyono n'ekyono ayakafa, ne bakimukwasa n'amalawo omwezi gumu n'aseerera, ne bateekawo omulala ne waba mwana muto ne bamubbulamu bbuzi linnya tawangaala n'aseerera, ne batuuka okuba nga bakutte ekifundiku ne bakitereka balinde nga buli omu akitidde. Lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo? Omuntu n'asikira abantu, babasika b'osanga baayonooneka, baawunga, entegera yaabwe teringa y'abalala, naye nga si bwe kyandibadde. Omusika yandibadde kintu kya muwendo kubanga gwe baba batunuulidde. Naye ebifundikwa bibakuba, ebifundikwa ne bituuka okuba nga bisala abantu, n'osanga oli nga baamuwa ekifundikwa yalinnya n'ennyonyi ne yeetambulira n'agenda mu Bbeeru, ate era nga gye yafunira emirembe, ng'emizimu gya Bweru Kiwanuka yamugamba jangu nkutaase n'amuteeka eyo afune emirembe, n'adduka nga tali ku olwo, naye nga ye mu kugenda teyamanya nti adduse. So bajjajja bamutaasa. Osanga yasikira abantu ye alina kuba ku kiyumba ekikadde ekya jjajja gundi, ng'omutunuulira bw'oti bambi ne weewuunya, ng'atya n'okuvaayo oba nga mutya n'omuggyayo mulaga abantu. Naye nga lwaki? Kyokka ng'ate abalala abataasika bali bulungi, naye ng'ono eyasika tali bulungi. Ebiseera ebisinga omuntu yandibadde ayambala ekifundiku ekyo n'akifunamu emirembe, kubanga y'abeera aliwo gwe mukaabira ennaku. Omuntu embeera bw'ekutabukako
bakugamba gendako ewammwe, omusiika taliiyo, kitegeeza ye kamala byonna ku luggya lwammwe mu nnyumba gy'ova. Naye ne bw'atuukayo talina kimukyukako, talina nkyukakyuka kubanga ekifundikwa tekiteredde, ekifundikwa kifu. Ebiseera biri omuntu yabanga agenda okukaba ennyimbe, twagendanga ewaffe ku busolya bwaffe bajjajjaffe ne tubategeeza, ne batukkiriza ne tujja ne twaba ennyimbe era ne tukola emitendera gy'agirina okukolebwanga. Ne kaakati gigezebwako naye nga si kyangu. Naye ku ssaawa zino oba ebiseera bino, omulembe guno, ebika byaffe nabyo byennyini ku busolya byatabuka. Ne bw'otuukayo banga atatuuse. Anti osanga olumu entebe n'agituddemu bagamba ate si yalina ogibeeramu. Ate mwalina kutuulamu gundi, ate gundi yaaliyo. Kati n'olaba ng'omuntu olina kukola ki? Kubonaabona. Ng'ekituufu olina kudduka wa ssezimu. Kubanga ogenda kusikira muzimu. Omuzimu gulina mukama waagwo. Mukama waagwo ye ssezimu, ye Walumbe Kabaka. Era omuntu nga mugezigezi ng'agenda okukola ensonga zino, yagendanga ewa Kabaka n'abaako by'akola. Bwe yabikolanga n'alyoka akomawo n'akola ki? N'akola emikolo nga bwe girina okutambula. Naye ebiseera bino abantu tebakyabisobola, oba nnambiko gye batafuna, oba kumanya kwe batafuna bulungi. Ebifundikwa bisalira ddala abantu. N'olabira ddala abantu nga ekika ekifundikwa baakitereka. Omuzimu gw'osikira gulina mukama waagwo. Ekifundikwa kyasoba ku myaliriro ng'ena oba ku mizimu nga 7. Bajjajjaffe baabanga n'entabaalo. Baagendanga ne bakola entabaalo ne baddanga n'eminyago. Eminyago egyo ebiseera ebisinga baabanga baana. Omwana gwe yazaalanga n'ajja naye, oba amuggye Bunyolo gye baagenze okutabaala n'ajja naye. Bwe yajjanga naye baamwanirizanga awaka, era ebiseera ebisinga oba ebiseera ebimu ye mwana gwe baakozesanga emikolo egyo. Kubanga mu kumuzaala alina ensonga lwaki yamuzaala. Ebimu bye tuyita ebyama bya lubaale, omuntu by'olina okunoonyereza. Osobola okulaba omwana oyo gwe yajja naye nga gwe yatuuza mu busika, nga n'ono atudde mu busika obwo alifuna ekirooto ekirimutuma mu kifo kyonna, era n'agenda mu lutabaalo olwo n'aloosebwa ekirooto mu kika mu muziro ogwo gwe yagendamu n'aggyayo omwana oyo, kuba tebabbayo mubbe, bazaala mu ki? Muzaale. Nga naye omwana oyo bw'anadda y'alina okugirako obuyinza, n'ajja ate era n'alindirira entebe yaki? Ey'ono kitaawe ng'avudde mu nsi, ng'ekifundikwa kijja kiranda. Era omuntu yazaalanga omwana ow'ensonga ze. Abantu baazaalanga abaana ab'ensonga ze naye tebaasobolanga kubinnyonnyola. Naye ffe abalubaale, engeri Kabaka gy'azzenga atulaga ebyama n'atutwalanga mu nsozi ez'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, ajja kulaga nti ye ye ssezimu, yezza obuyinza bwonna. Osobola okuba nga wasikira naye nga mu nsi wabula omwana, naye nga n'omwana w'oli muzaala kiriba kirooto, omukyala alijja mu maaso go nga tomwesiimidde nga ggwe jjajjaawo yakulagidde nti mu kiko ekyo mwe nafuna omunyago gwe naleeta ne gusikira omusaayi gwange. Gwe n'olema okukitunuulira n'otunuulira kye weesiimidde. Ky'ova olaba kati ojja kuzaala buzaazi abaana olonde muti ono yajja okutuula ku ntebe, ogenda kutta bantu. Tuzzeewo ennono ey'ebirooto bye tuloota jjajjaawo ky'akugamba ky'olina okukola.
tuleme okusisinkana ebizibu mu maaso. Sezzimu wabanga yeddiza obuyinza n'emizimu egyaffe ku kika yagituteera. Kitegeeza n'omuntu atuula ku ntebe eno n'asikira ekifundikwa kino aba asikidde muzimu, omuzimu gulina mukama waagwo. Osanga omusajja ng'ali mu lusozi yakwatibwa atambuza nsonga, mwaka gumu ebiri, wange oli mu myaka emeka? Ndi myaka 10. Wange okola ki wano? Anti kabaka nkola nsonga. Naye ng'olumu yatumwa butumwa, ogenda n'okulaba anti ewaffe nze ndi musika nasikire oluggya, iwe okola ki wano? Naye ng'ekintu kitono nnyo kye baamutuma, jjajja we kye yamutuma. Mulowooza lwaki abasamize abamu baabulwa abakazi be bawasa? Mulowooza lwaki abakyala abamu babeera mu bufumbo, omusamba ne gubajjayo ne gubatwala ne babaako ensonga ze balina okuttaanya? Ebirooto bino tubiroota, naye jjukira obeera oyogera n'omuzimu gwa jjajjawo nga gukubuulira gutya bwe gwagala ensonga zaagwo. Temulowooza nti omuntu okukeera ku makya okugendera ku kirooto kyaloose nti aba yabulwa bya kukola, aba alina obulumi. Enzija nnyingi nga zaayonooneka. Era nga bw'owulira nti tulina obwakimera obwamirusa Obuganda, ng'olina okugenda okole ensonga kabaka zaakulagira, ng'olumu n'owaka omwana alisikira eby'obugagga byo n'ebibyo byonna ali mu kuweera eyo. Kyokka ng'olumu olina abaana nga 10, naye ng'owe 11 yalijja ng'ajjidde mu kitundu obwakimera. Era abantu abasinga bagenda mu nsozi eyo okukola ensonga ne baloosebwa ebirooto bye balina okukola n'abibuusa amaaso. Omusajja agenda ne yeebaka mu lusozi ng'alina essabo naye nga teririimu Nalongo. Lwaki? Naye ng'ate ewaka mufumbo alina omukyala, naye we yatuuka okukola embuga lubaale ng'amulaga tewali ki? Nalongo. Gwe togenda kukeera ku makya omusiime ogambe nti ono yajja okunnyumira mu luggya luno. Jjajjaawo muwe chance, muwe omukisa, muwe nga ye bwe yakuwa omukisa ne weesiimira maama gundi n'omusiima, kati naye muleke asiime ekyo ekirina okutuula mu nsonga ze. Emiziro gino gitambula n'emiziro ku mitendera ku mitendera. Buli muziro gulina ekika kye gwatambula nagwo. Buli kika kirina ekika kye gwatambula nagwo. Osobola okulaba nga guweddira omuziro mulala ng'ate ono obukojja bw'olina okuggyamu omwana alituula mu nsonga zo ate bulina okuva mu kika kirala so si mu kika ate kino kiwawasaamu. Kola omusingi ng'ogukola nga mugumu, nga tokola musingi gugenda ggwanca. Abasajja babadde nnyo mu bulamu obulungi ne bumala ne buggwaawo. Gwe ky'oyagala omusambo gwo si kye gwagala. Olumu oli mwana muzaala omu, omuzaala omu gwe wayatulirako ensonga, olina omukyala era omwetaaga naye akwetaaga, mulina n'abaana. Kyokka naawe kimanye olina okufuna omwana omu nga ggwe wooli omu, buyisibwa omu. Omwana omu era anaakuddira mu bigere naawe ng'oseeseetuse, kuba mu nsi tuyitamu buyisi tuli tuseeseetuka. Kati gwe omala okumufuna ate n'otamanya nti aliko emigenzo, gwe niwoteekubamu ttooki nti nze nazaalibwa n'ani? Omu. Ninayo omwana gwe nazaala omu, ate ng'omukazi ono simwesiimidde, wabula kyali kirooto jjajjange n'amumpa. Ekitegeeza ensonga eno bw'eti bw'erina okutambula. Kuba kimanye abantu bonna tulimu obulongo bwa Kabaka. Si musajja si mukazi, bwe bw'obutwa. Senga obeera ng'okuliridde ng'ensonga zaakwekweka n'ojja ozimanya ng'okuzeekuze, osobola okuba tojja kusobola mitendera egimu. Naye era jjukira
obaako emikolo gy'okola n'ogamba nnyina nkoze bwe nti era omusamba ne gukomya wate ne guleeta abaana ba mwannyoko. Naye ensonga zino zituleetedde okuba nti tusaanyawo ate bye tukoze si biwangaazi, bijja kusaanawo. Kubanga ggwe owulira olina ky'oyagala ate ne jjajjaawo alina ky'ayagala. Naalongo osobola okubeera awo ng'otambuza emikolo ng'oli mukyala, naye nga weerabidde nti wayingira mu nsozi oba mu lubiri olwa Kabaka, so si luno olwange Naalongo Kawumpuli, olwa Kabaka, nga yakugamba munnange nkubanja abaana bange babiri, ndeeta kyakugeza. Kati waba agambye nti nkubanja abaana babiri, kimanye nti kyakugambye kyakubanja, ne bw'oneebakayo emyaka 18 oba 2 oba 3 talina kyakwetaaza, ye yamala dde okugamba kyakubanja. Olina kumugamba mukama wange nkoze ntya okufuna ekyo ky'okola ky'oŋŋambye. Akubanja abaana be babiri, owulira tugamba nannyinimu weeryowe tuleeta abalongo. Omwana buli w'omuzaala ajja ne munne, abaana tuzaala babiri babiri. Akugambye akubanja abaana babiri, kimanye ogenda zaala omwana aggireko munne, otwaleko omwana owuwo, omwana owookubiri n'antawuuna omuwe nnyini ye, kubanga amukubanja. Kyokka ate abamu bategedde emigenzo egyo, naye ate mu kugikola Kabaka tebamuwa mulongo we. Kyokka ate bwe mutuuka mu nsozi musangayo abalongo abawunde be mufukamiramu ne musaba. Ab'abawunda nabo baba basaba nga mmwe babasaba. Bwe baba bamusaba mulongo oyo ng'era yamuteekateeka n'amuleeta, gwe owuwo gwe bakubanja akulemye okukola ki? Okuleeta. Bwe wazaala wamuleka mu ddwaliro n'oleetako ono gw'oyagala, tasobola kufuna mirembe, olumu abamu bafa, abamu boonooneka. Kaakati abantu twandibadde tumanya kiki kye tulina okukola. Gwe n'owooza Kabaka yankwata, kaakati n'omusanga ng'azadde abaana nga bameka atambuza nsonga tezigwa. N'abuuza banne mmwe mwakola mutya? Gwe tomanyi jjajjawo ky'ayagala. Kabaka kyabanja jjajjawo kikulemye okumanya, era tosobola kutereera. Naye omuntu amanyi kye bamubanja akola ensonga n'avaayo. Bw'oba ng'oli Ssaalongo ng'okimanyi nti nno ggwe baakuzaala omuntu omu, omwana omu, n'okula n'otambuza ensonga z'abajjajjaabo, kimanye naawe olina okufunayo obwomu nga ggwe bwe wazaalibwa, nga ggwe bwe wateekebwateekebwa. Tuleme okukola ebintu bino nga twesulika. Tukole ensonga nga ziri bulambulukufu. Kabaka ayogera awamu n'emisambwa gye, naye baagamba mmwe mutabeerako kumanya. Tukola emitendera n'ogenda n'obikka, Kabaka n'omubikka, bannalongo n'obabikka, abalongo n'obabikka, naye ate olumu n'osangibwa ng'oliko akabonero akakubanjibwa akafaanagana mu bbala eryo. Ne bw'onoobikka mpaka bw'amba ne kyaggwe ng'akabonero keeko tekisoboka. Kyokka ate atakaliiko yajja kubikka akole ki? Awo n'atambula agende. Kubanga ebitubanjibwa tebifaanagana. Omuntu ddala ng'okakasa nti oliko obwa Naalongo, va ku buno nti nze Naalongo gundi, kubanga buli mukazi Naalongo. Kubanga bwe yaweza emyaka 14 oba 16 yakwasibwa akafugankande n'agenda ewa ssengaawe n'afuna abalongo 2 era Naalongo. Naye ntegeeza Naalongo bwe tugamba nti Naalongo baamugambira wa mu kkookoowe mu litye eddene emmanga gye baamugambira eggambo. Ekintu kye bayita Naalongo gwe tuyita nti eyo ngabo nzira. Ngabo nzira tebulako nkovu. Ngabo nzira tebulako nkovu kubanga engabo tetuula, eba ekola ki? Eba etabaala. Engabo eno yeekuuma obuyinza bwaki? Bw'effumu. Kaakati bw'oba ng'oli Naalongo nga gw'ogamba Kabaka yankwata, ebyange byalema, ensonga z'ozikola bubi. Ne Ssaalongo omusanga eyo ng'agamba ndi Ssaalongo nkoze egindi, ntabadde egindi, tonnaba kutabaala. Bwe liba ffumu bwe watuuka mu lusozi walisimba wamu, liri awo olabako lirabe olikuumirira naye nga terikyangibwa. Kaakati
gw'olowooza kabaka agaba ebyobwereere? Olumu ekyakuleeta olubiri waluzimba, amasabo wagakola naye tegaliimu Nalongo meereere, tolina buyinza kuba Lubaale nsi. Lubaale luli ku kitonde kikazi, y'ensawo ya Lubaale kyekibbobbo. Ti maama yantuma ekibbobbo kiri mu nnyumba, kiriwa? Oyinayo abaana, oyina omukyala, wabula Lubaale yabakulesa n'ogoberera ki bajjajjaabo kye bakulagira. Naye ate bw'otuuse mu maaso obuliddwa mpiki ki gye bakugamba okukwata? Peesa, mpiki, kiki? Oba nsimbi oba ttembe, tomanyi. Naye kye muba mumanya nti ebirooto by'oloota ng'okola ensonga zino, bw'oba ng'omanyi okulondamu, olondamu n'omanyi omusambwa guŋŋamba ki? Kiki kye nnina okukola? Tuleme okulowooleza ku kabaka nti antumye abaana, antumye amayinja n'ogatwala. Nabo baana abatonde. Antumye obaana oba antumye omusota ngututte, nabo baana. Naye waliwo omusamba we gutuuka nga omuntu gumuwadde ekyoto nga gukubanjiza ddala mwana omuzaale gwe bazadde. Kubanga nga ne b'ozadde tebagenda kufuna mirembe, be baana okuddibako, be baana okubonaabonera awo, obulongo ne bukuluma, ebisiraani byafuuka bisiraani, endwadde zaafuuka endwadde ewaka, abaana baabulwa emirimu, abaana baabulwa kino. Anti gw'oyagala baana bo ate ye tomuwadde wuwo, kati naawe beera n'abaana abo balabeko bulabi nga tebakugasizza. Kubanga waba akubanja mwana ng'amukuloosezza, kitegeeza oyo yagenda okugabirira bano. Y'ayina olutembe olunaatembeetanga bano. Lubaale alimu ebintu byaloose omuntu n'obitwala ng'ekyomuzannyo. Tuzze tusoma ku bintu bingi, naye leero njagadde tusome ku nsonga emu esinze okukuba abantu ekigo. Kabaka akeera ku makya n'akusabira ddala omwana atambula. Era n'akugamba munnange wadde ompeerezza naye ate kino kino nkyetaaga, kubanga emiti emito tulina okugirekawo ne giggumiza ekibira. Ffe emiti emikulu obudde bwonna bagisalamu embaawo. Kitegeeza tuseeseetuka obudde bwonna. Naye ggwe oleseewo ki? Weetegereze nnyo gye nvuddewo, bw'otambuzza obulamu bwo ne bw'oli. Era okimanye ate era olina okulekawo akufaanagana ensonga ezo. Ensonga zino ze tukola teziriimu makwekansamu, naye abantu ffe tugateekamu. Zikulema okumanya n'okutegera n'oteekamu obulimba. Naye ng'ekituufu omusamba guba gukubuulidde nti nkubanja kakomo. Kabaka abanjiza ddala abantu abaana be, kati n'atandika okulyamu ababo. Ogenda okuwulira gundi abadde n'abaana 8, kaakati asigazza abaana 2. Ate be yasigaza tebamugasa, abamugasa be baagenda. Anti watuulira abawalumbe kati n'ababoka abatwale. Ogenda okulaba abaana obaweeredde mu masomero ag'ebbeeyi amalungi, tolina ky'obafunyeemu. Waliwo ebika nga w'oli muli mu bbanga lyonna weemuli, naye nga temulinaayo mulongo n'omu owa Lubaale omuteeketeeke nti wamusangawo. Kati nga ggwe Lubaale yakulonda ng'olina okutambuza emikolo mpaka okomyewo omulongo w'ewammwe. Olumu oli mwana wa buwala, gwe ssenga, kiki ekikufuula ssenga? Ssenga atereka emigugu gya Lubaale ku kika, abaana ogenda bbalaga gibubugobugu na bugomesi. Olina okuba n'ensonga z'ottaanyizza ez'obulabika. Osanga omuntu ng'abeera mu bifo ebirungi, asula mu mayumba malungi, atambulira mu bidduka ebirungi, naye ng'ekituufu omusambwa gulina bye gumubanja, ng'alaba bw'anaabiyitamu bigenda kuba bimussizza amadaala, ng'era awulira bimussizza ebbeeyi. Naye ate ne weerabira nti ebyo by'olimu okubimalawo tekiriimu na ddakiika, biggwaawo n'osigala ng'atayina. Kubanga ffe tulabye abantu bangi ng'oli abeerawo mu bulamu bw'ensi naye nga tazaalanga ku mwana, nga mu nsi talinaamu mwana, n'akugamba Nalongo ntambudde wano ne ntambula wano, nkoze bye nkola,
naye omwana Sinaada yali ansuubizaayo olubuto. N'omusindika ewa Kabaka n'agenda n'akola ensonga kubanga ffe tuba tubimanyi. Omusamba ne gumuwa ekirooto nti olizaala mu mukazi bw'ati, oliwasa mu mukazi bw'ati, yalimu ebyange bw'olifuna mu muziro bwe guti. N'amufuna n'azaala n'okuzaala. Ng'omuntu oyo lubaale we teyamala kugenda ng'azaalazaala buli wamu ng'aliko omuzimu omukambwe, ng'ebyagwo gubitegeera. Ate ogenda okulaba omuntu oyo aliko obulambo obwo, agenza omusamba gumulaze eby'okukola, gumulaze olumu gumuwadde n'omukyala, gumala okumumuwa n'amuzaalamu omwana ate n'amujolonga. Era bw'amujolonga taddamu kuzaala mwana era akoma ku oyo. Era ogenda okulaba ye asigadde ate gwe yazaalamu baamusiibula agenze ng'avuga na mmotoka za bbeeyi ng'ali bulungi nnyo kuba ye ekibonerezo kye yajja n'akikola. Omuntu oyo ng'olaba be b'osanga eyo, nze Kabaka yankwatira wano, talina byakukwata, talina kyayagaza na bantu. Akwagaza kumanya kiki ekyo. Kyova olaba abantu tuloota amasomero, n'oloota amasomero, genda osome jjajjaawo ky'ayagala. Jjajjaawo musome omuyige. Jjajja ayagala ki? Jjajja ngamba ki? Osome oyige. So takugambye mbugenda obeere eyo mu mbiri obeere eyo. Soma jjajjaawo omusome. Oyige jjajja kyakubanja. Bw'aba agambye ndeetera ensumbi egindi, kimanye nti ensumbi gyakutumye. Bw'akugamba nti ndeetera embuzi nti njagala olunaku bwe luti, bamanyi n'okugaba ennaku z'omwezi. Okuggyako nga tolina busobozi, jjajja mugambye munnange ennaku nzitegedde naye obusobozi tebuliiwo. Naye oba obulina, tegeka otwale ekyo ky'aba akugambye kisobole okukutuusa ku kirala. Naye ebiseera bino abantu batuuse n'okugamba nti kati Lubaale yadda mu butonzi, omukazi anoba ewa bbaawe n'agenda n'abeera nga Lubaale amuwasizza. Emiti gye gibawasa nti bwe butonzi, teba mayumba. Olwo omusambwa gukuseeseetudde. Kyova olaba onooleta embuzi oga nti wabuzaabuzibwa. Okubula kuba kubuzaabuzibwa. Obuzaabuzibwa ky'olina okukola kino kiri bw'okikwatako bikulemye. Abantu abakola ensonga kati ne bazifunamu, abantu bonna battanye ensonga. Temulowooza nti bantu be mulaba nga bali eyo mu bulabika ne mubalaba ne beeraga ensi, makamera ne gabakwata nti be bakola Lubaale bokka. Abantu bakola emikolo, abantu bakola ensonga, abantu balina ebyama byabwe. Ogenda n'owulira omuntu yagenze n'azaala mu mulalu, n'amala omwana n'amubbako n'amutwala, gw'omanyi ki ekyamumwabasizzaako omulalu oyo. N'owulira ti gundi bannange n'azaala mu gundi atunula atyo, omanyi ki lwaki yagenze n'amuzaalamu. Abantu balina ensonga. Bajjajja be bababuulira ensonga z'otasobola na kuyisa mu kamwa kuzinnyonnyola. Bantu n'obyogera otya, bye bagamba nti ki ky'olifa teweerabidde oba ky'olifa toyogedde. N'olaba omuntu ng'ekituufu ayina ensonga ze nga tolina ky'omugamba okuggyako okumutunuulira atambule n'olubimbi lwe. Omulubaale senga otambuza emitendera nga bwe bagikugamba, obulamu bujja kunyumira. Lubaale akunyumira omuwere n'obujulizi. Naye senga oneebuzaabuza ne bagamba kino bw'okola kiri, ojja kulaba nga olugoye lwe wagendera mu luyulise tolina na zigula lulala. Obeere awo nga buli lunaku olinda kipya. Kye waloota nga waakatandika ensonga kye bakugamba. Bangi n'omusanga nga mu maka talinaamu mukyala naye ng'esente zimuliisa zirina n'ezimulabirira zonna weeziri, naye lwaki tamulina? Bwe abiremerako ate n'afuna ebizibu bingi nnyo n'obwavu ne bujja. Lwaki? Omusambwa guli ogwa sezzimu, emitendera nga bwe gugyagala gikole, kkiriza otambulire ku ebyo. Omanyi bagamba omuntu anaakola ekintu omulabirawo. Mu muntu omukkiriza, jjajja abeera n'akafansonyi yiyo munnange omuzzukulu wange akkiriza ate lwaki mumukola bwe nti? Naye ate atali mukkiriza ate ye ayisibwa bubi okusinga. Kitegeeza agoberera bajjajja alina kuba mukkiriza. Ekintu ne bwe kiba nga kinannyigiriza, jjajja mugamba okusaasira n'okusonyiwa.
ngondezaamu naye nsobola okuba nga nsinze gwe agambye sirikikola lubaale talemererwa bw'oyita wano n'okaluba ng'akuteega awalala bw'oyita wali ng'akuteega awalala naffe be mwesiimisa tuyina bye twayitamu nga tulowooza tebiriggwa so bimala ne biggwa obulamu ne bugonda naye ng'obujulizi bwa bajjajja kati omulubaale bw'ofuna mu lubaale munno n'akugumya bwe bagamba ofuna kaabirako okola ki kakati naffe tuvaayo ne tubasomesa ensonga bwe zityo musobole okuba nga mufuna ki obuvumu ate kintu lubaale ng'alimu obulongo bannange lubaale abuzaabuza nnyo obulongo bugaba bulungi ssente buli kimu kyonna omuntu ng'otambuza omwalyo gw'obulongo obwo ogaggawala mu sipiidi ne balowooza oba waguze ekyo ekikugaggawaza naye ate nga byayonoonese byanguwa nnyo nnyo n'okusinga okujja obulongo bwonoona ate bugaba kitegeeza oba otegedde nti bulongo owuliriza kye bukugamba ate obulongo bwe businga okutambulira mu birooto ate nga n'ekirooto olina okigenderera n'omanya jjajja agamba ki obulongo bussa ebirooto nga byakaseegu n'ate we bikka tolina kukigoberera olina okubuuza kitegeeza ki osobole okuba nga weyagalira mu bulamu bwo kubanga bino ebintu twabisangawo ate ensonga twazisangawo bwe tuba twazisangawo ate era tulina ozirekawo kuba gino misambwa twasangawo misange ate tulina ogirekawo aye naffe tudde mu bwembuyaga tuloosenga bannaffe abatudde mu bigere naye senga onooba toteeseteese bulungi ogenda kudda otya ng'onnyonnyola biki weewaawo